This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Aha. Why? Toko wa pichi? Zino ya kamaro kukuba atera jozeko. Nafuna kati aba ride now. Ride now. Ride now bebaliwa. Sebo kati kino kikacha pichi kyo sobola okufunira ku app wonna woboli. Bakutwala wonna woboli bali safe. Element olaba njitadde ku mutwe. Bakutambuza bulungi nnyo bali very safe ate bayonjo. Tebavuga kibama. Tebavuga kibama nga bali abanzijamu amanyi. So banange ride now eri safe era kati kwentambulira. Twasobodde okutuuka mu budde. Leero tuuse mu budde kyewuunyisa. Emmotoka wagiparkinze. Emmotoka nagiparkinze. Balaba wano. Balama ride now let's ride now. So kati ke wafunye aba ride now. Yes. Kati amanyo ogenda sigaza. Kati element ogiraba. Mufune ebibakuuma emitwe n'amannyo. Bamukozesa ride now buli w'obooli essaawa zonna bakukima. Ate bali very professional mbagala nnyo ate bayonjo. Waliwo ababoda abavaamu ebiku. Kale tugende tukole. Mukwano nze nali njibeddemu okolaavu y'e Bulaaya. Bannange nedda. Embozi njire. Nakabeera mulaavu z'e Bulaaya. Nkwegayiridde Zubeda. Nkwegayiridde. Ndeka nkunyumize blaza. Nkwegayiridde. Nedda kankunyumize. Mbadde nsaba. Nakabeera mulaavu z'e Bulaaya. Nkwegayiridde. Laavu z'e Bulaaya kyezintuusizzaako emu nagivaamu nga omusimulabyeko. Twekyawa tetulabyeko naye twekyawa bubi ng'abeerabye. Why? Olwo nga twalinako long distance relationship. Long distance simusobola. Tesoboka. Ekisooka abantu benyiizanyiiza mu bitaliimu. Ate saba abantu olaba abeera eri e Bulaaya tasobya. Owe Uganda gw'asobya. Owe Bulaaya bw'akuba oyina okukwata. Gwe bw'omukubira n'atakwata aba bize. Ye bw'akukubira n'otakwata oba oganye kukwata simu. Nze bino bye twogera wano. Benagati bava Bulaaya bakuba abasi. Long distance relationship. Baganda bange bonna bali ebo tekoli yali azzeemu kunkubira. Baga why? Kiri tumanyira lumu ne gituteekayo. Batondowala. Ne Christine yali ngankubirako takyankubira. Yanyi Christine damo okubira. Ndoza yanyigira ne Christine yewange. Christine nebe kibachi. Tava. Oyo muganda nge kiri tuti. Simutasi mujjako nga. My sister. Omusajja twekyawa tetwera. Mbozi yange ya long distance relationship giteeka mu sister wo. Gomanyi bye nalaba. Ino chano yange notumira ku Christine. Nedda mukwano bwe kiba sekyo kyano teekako ku side family yo. Nawe weteeke wano tubulye ddi obudde bwe tulina okukola. Christine yakumala. Yone Ivan yoliotya nana muganda yakumala. Atasobola. Amala dwani. Okulwa ku basimu. Kati akubira mukyala wange be babeera nga boogera. Bulaaya bagamba abantu ab'e Uganda muli idol. Mukola ddi olw'okuba tugenda mu mikolo. Simanya ffe abaziika buli omu. Simanya biki. Ate balowooza ab'e Uganda ow'e Bulaaya w'omukubirako oba omwagalako ssente bamanyira abasajja b'e Bulaaya. Kugambye twekyawa n'ow'e Bulaaya nga tetwerabye. Naye twekyawa bubi ng'abaali beerabidde ebbanga ng'abaali babeera ffenna. Nga muwanda lulusu nga mpanda lulusu. Nga ntenda mumwa. Kati oli yagambye nti Kadama mwekwana nakubira naga nti ku ssaawa 4 twogere nooza kunnyanga lwana ayoza ebintu ebingi kuba baŋŋamba mbu abawalabu babeera famire nga bangi baba bangi ne balyoka bali ebintu ne balira mu bintu loole ennamba beeti omwana nga byonna alina obbigwamu kati kyakola ateekamu earphones bambi ekiro ekyo kati bwe bamala odya bali awo babejjagala be bafuuwafuuwa abalala beebase mbu kati kunnya n'akuba yakuba n'aseetinga essimu wali video call gyakubye bakuba video call n'alyoka kadolose yadaga n'omubuuza nga sikulaba muze nkulaba n'adda mu bintu n'ayoza
kyokka nno ye abatakulaba ye n'ovaamu omwo mu kamera waakulabira ye ku ye kiryokke okubanga taliiko naye ku ggwe tekiryokke kubanga takulaba. Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Iran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 156 85 or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Ruzungu kadera zuku tujikole sawa namba Ruzungu. Ruzungu tugenda muza kujerera kutoka ntoko ndimbuzi nyepuno sizalisa mukazi kati ndi muto gwasa sule ewange akyala abulura bababbi abakyala wele somuyomba nyembuto katonda yo kyembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kiba alina guno omuggo gwa Musa white star premium detergent waliwo wanangali ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange. Why? Obudde. Munaye tolina mutamanyize kwata budde zeba dino genda mu gym. Onkezano saa 12. Zubeda yatandise obudde wa gym. Zubeda yatandise gym. Naye baba. Njagala tips zange zeba kazizukuke. Nalabye akafaananyi, walabye akafaananyi ka Zubeda. Kabateere yawo abantu. Manyo mmanyira. Waliwo mmanyira ndowooza wakirabi ate ninayo obulala. Naye wali okoze two hips. Abaana balina hips. Ati zazo hips zali zijira ku mubiri gwe nali nina. At the time. Yes, nga nina kawato naye abasajja babi. Nga nina kawato nge egumba oliraba lino. Kana kagomba kano neno. Naye bandange gye bali. Naye abasajja babi nnyo. Olwanye n'ensi Zubeda, olwanye nayo. Nwanye ate nga nkyalwana nayo. Okyekuba nayo. Mukyagenda mu maaso. Ngakwa kati tetukyekuba bikonde nnyo biri awo n'ensi. Naye nga mukwano weemanyiza okukwata obudde kati oli mu time yange. Watandise ekintu kya gym. Koze okolera wali mu kibuga. Kati ova eno paka mu kibuga buli lunaku. Kati bagendera mu town. Kati omala oteekayo wali abaana nga ngenda mu gym. Nga ndyoka ntandika emirimu ng'ate nvudde mu gym. Obulamu bulalamu. Ng'okola gym. Bulalamu. Ng'oli mu gym. Ng'omaze okuva mu gym. N'onaaba bulungi nnyo ne weekolako n'oyingira ekibuga ntandika okukola oba oyina amaanyi kati mpulira nze sina maanyi obadde oli wano ntuuziza neetekako ne sweta ng'embeera si nnungi sebo goliwo weebase mukazi wo mwebisse nze ndi eno ensi enkuba wakakimanya nkulinze munnange wakakimanya nti gym ekola ate nalinga nzirukayo kati nagambye nno Shalom naye atandike namugambye kuba ndaba embeera gyali mu si nnungi naye namugambye atandike ng'atambula ate kati n'okutambula kwa mulema okitegedde yenna ekibuto yenna ate munnaye asiiba ava maffe ekibuto agenda fuuka taata w'omukazi agenda fuuka ng'alabika nga yazaala omukazi jukira akakazi ke small slender ate akuze
ene kifesi ena lubuto ena bamugambe nti owaye mukadde waffe omwana omutwala wa ye mami je bayizo tuuka mu kirabo bagenda kuyinga bagenda Dubai bagenda no sigala wano omwana muzeeka bana trip ya Dubai kwoli eya family ate lwaki atutwala agaye mufenna tugende agenda tuteeka mu sente buli omu yeteekamu mama agenda mu July mutuludde okukola mu trip ne bannaye nange ayagala tukalakata ayatukwasa mwana Dubai w'omusana bwe tuba twagala aba agenda aleka omwana ani kwabwe bagenda kanti bakoye musule mu ku mwana gundi donizera takomyewo yakomyewo mbuuza bubuuza yalinga amayo okukomawo June July ne tugenda ku lyato last year lyatunyumira kati eba tutte donizera yo waddala donizera yakola figa wamulaba namulaba donizera waddala kyobomanya nti waddala bambi alabikirawo nti ayika waddala mama yakola kafiga omwana tu alinga atazaalangako nabadde ne Flavia namulindwa twakozeeyo akantu namulindwa enkolima gyakolimira bannamawulire kiki akoliba n'agamba namulabye abuuza ekibuuzo naga kati nekibuuzo ngenda kibuuza buli munnamawulire gwensanga lwaki mujjonkera bani bamuva Bulaaya ng'ate mubasabiriza neŋŋamba yakibuuzizza Alani mufu singa yakibuuzizza nze ne muwa ansa oyinza mumuweetya ate waliyo munnamawulire asabiriza muva Bulaaya bamuva Bulaaya be batukubira ne batuwa ssente be batukubira ne batuwa ssente ayogereko nabo ne bazitulangira namugambye ne mugamba waliyo bamuva Bulaaya abafa abaddala nga teboogera yadde ngera tewali yabajjonkera nedda kati obuzibu bwe tulina nze ninako be nakyankalana nabo bamuva Bulaaya noboogerako obeera oyogera osobola okubeera ano n'ogamba nti namusajja wange yaŋŋambye bw'ati n'anyiiga toyogedde nalinnya bamuva Bulaaya balina olugambo be batuwa info be batuwa bwino ffe tuba tutudde wano tuba twesirikidde ogenda olaba akubira essimu tomukwata akuddamu ogwokubiri ffe tuba tuli wano oluusi n'osangako ne ka voice note nga alabye tokwata n'alukuwa mu voice note kuba kati waliwo muze ogwazze era Zubeda weegendereze emboozi kati tugenda gizza maani to maani abantu batandise recording emboozi abantu balikodingira ddala nanze kati bwamala n'agita omuntu ajja n'ambuuza ekibuuzo kasuku kino ne mugaa nti sirina kye mmanyi betwesanga ne twogera kati nze bantu bageeza ddala bannaabo genda owulira ate bamuva Bulaaya be baagutandise era bamuva Bulaaya akubira n'akulikodinga tebagutandise baagukomezzaawo ekintu kya social media kino abantu baagalira ddala obbalaba era waliwo eyaŋŋambye nange akasuku weegendereze nalabye omukazi omukanada yakoze interview agikoze nani n'agamba abaana beno batubbira abasajja bannange kino ekibba abasajja muva Bulaaya kino ekibba abasajja ekyazze tetumanyi muva Bulaaya ng'akaaba babbaabwe abaana beno bali bubi abasajja beeri naye twagala otegeeza abakazi beeri babbaaba mwe batava mu inbox z'abeeno butereevu batugamba nga mutalina mpisa mbu simanya ku mimwa kwe mutudde simanya we mutuuke muba temufugika simanya banoonye eno ku bakazi abalina empisa mugambe babbaaba mmwe batuule wansi babeere mu kifo kimu ne bamuva Bulaaya abakwana abaana beeno mukkakkaneeko nina musajja wange gwe nnalabye nga bamutulisa tuutuutuutu ne bamulangira obwa Ssemwandu ne bamulangira obwamulekwa ne bamulangira obw'enfunzi muva Bulaaya ng'omwana wano yamulangira manyi bamuva Bulaaya abo bagenda nabo ne bajja ne bakwana abaana beeno nga balowooza bakitalo okitegedde ate abaana beeno nno bakozeemu kasente bajja bavuma abaana bakozeemu kasente wano ate ekyokulala abaana bano bagamba abasajja beeri engeri gye babafuga ennyo nabo bagane bafuna abeeno nabo babafuge naye kati omuwala w'e Kampala nga takyafugika ate muva Bulaaya akufuga omwana w'e Kampala olina kuba na ssente kati muva Bulaaya yenna afuga omwana w'e Kampala alina okubamu ne ssente nina kye neebuuza Zubeda oba nze atategeera nze Zubeda nina ebintu bye ntunuulira ne bembeera nnaakwana omuwala nina ebintu bye ntunuulira ne ŋŋambirawo nti ate tujja sobolegana biriwa nze Zubeda sisobola kuba mu relationship nga tebanneeguya naddala nga nze njiteekamu
Musajja alina aloteka mu relationship tewali ajja kweguya. Tewali ate era tewali. Anytime from now omukazi yetanga n'akuta. Relationship yonna nga nze nteekamu. Abasajja bajja babina ebigamba bwetaaga relationship ng'erimu ssente ng'erimu okumusaba ssente. Ani? Abasajja. Kampala wakyaliwo relationship etalimu ssente. N'agamba nze relationship erimu ssente mba sigitegeera. Sijagala. N'ogamba mukwano olaba kati beera wekka. Nze lwakuba nina ekizibu kimu Zubeda, obuyaaye b'abawala b'e Kampala ennaku zino ate bamuva Bulaaya bwe batya kati abaana waliwo ekintu Zubeda ekyazze. Ennaku zino omuwala asobola okubeera naawe wiiki nnamba nga takutadde ng'alinawo bino abawala bye bajja ne bagenda wiiki nnamba teri amukubidde nti simanya biki essimu gy'afuna ya sister we ya maama we oba muganda we ng'omuwala bannange nga yina omulaba olaba ali pafu essimu agiteeka awo n'agirekawo Zubeda n'agirekawo nanti ayagala kukakasa nti nze kati nava ku nsi bayizaako kannate ensi ogenda okunoonyereza oti nga ku buyaaye ng'alina abasajja nga 8 naye nga bonna koolwo yabamyutinga ate ennaku zino abantu abanyumiddwa obulamu basajja bafumbo abawala babayitaayita olumugaa nti I don't have a girlfriend ndikugoweka bannange taddamu kwogera naawe taddamu kwogera naawe abawala b'e Kampala kati baagalira ddala abasajja bafumbo anti abamanyi togenda mu stress munnaye nno kati ate kankuseseyo ekintu kimu si kyekyo amanyi olina obuvunaanyizibwa ne bazaala n'okuzaala anti amanyi olina obuvunaanyizibwa agamba walabiriridde ba Nicholas mbu tebaagala commitment naye ayagala abeera kubeera badde sikoola omuzaalamu bulungi n'abaana n'abeera ng'akwagala bitya omwana tumutwalako mu paaka biki n'oweereza ssente n'asigala ng'akyalinayo ne bano abantu be nga teri amufuga ate tebakyakubira n'abakazi takubira mukyala we kyayomba naawe z'abasajja abafumbo tokubira mukazi wange kati tebakuba n'amanya n'agawayi kamba w'emirembe nange bampe emirembe ekiri e Kampala wano ate bannange kambwe ate Kampala kati mukambwe muva Bulaaya lekeraawo okuweereza munnakampala ssente ebyekisiru lekeraawo era twagala tutegeeza fuula kuba layika yaliko kuba muva Bulaaya munnange batukaka ssente nga tetwezibasabye kati neyo kaadi eyo gye bakozesa munnange wamala ozikuwa munnange n'agamba abantu namuwa ssente zange munnange kati mukubira tankwata okitegedde n'alyoka agamba kasuku nonjoge ali nno nze nno waliwo abo abagaba ssente nze abagaba ssente nina we mbateeka ne waliwo akugamba kasuku nonjogerako nze mukwano gwono mugamba ate kati riwayindi gye nakoze Zubeda sikyaliko wange nagenza olaba n'owuwo akuvaamu kati nazzeeyo wali Zubeda naawe nkwogerako gye tulaga maama nnyabo nja kukuvumaavuma wenna tujja kwevuma twekoowe Zubeda tugenda kwevuma twekoowe nkuvumevume wenna gwe kyoba omanya nti ekwate omuliro kyoba omanya kiriba ekiti tokola eggulire tuddayo ku gali amawulire gaffe gali agatali amatuufu agaddala nga tegaliiko okukubira munno nti blaza ate okoze otya kuba wakoze eggulire kati ate nina neke ngenda okukola mu bantu nvaamu ngenda tutandika nga nze nina wentuula sikyakubira Zubeda nti oli watutuulemu njagala ggwe onsange wendi nkubuuza oba nnakuyise sikutegedde okitegedde bw'oba oyagala akantu omuntu alina kusangawo oli si kantu betunnyuka bino bye tunnyuka beera ewange gye weebeerera abantu bakusangawo busanzi Shalom ankubira essimu ndi wano ku kirasi mugaye nti ndi ku kirasirumu yajje ku kirasirumu kati lwendiba mukolako eggulire mubuuze nakuyita oba gwe wankubira awo nensi weeraga nate njala tuddeyo awo buli omu akola ebibye kati bamuva Bulaaya ajja nakkubira essimu naye banne omukazi naye kyayi gwakola ayokya oba kikopo simamulanga boto ngaakukyusiza boto kiki kyemuliko mwagala kweragalaga kiki boto eri gye yakuweeramu yabadde ki eya wiiki ewedde saagitegeera yali teyokesa naye eno waliwo yagimpeereza kino kyali kirabera yali muva Bulaaya
Nakuba kati bamuva bulaya bange bana abamu banga akasuku ne babeereyo babitotwogera bamuva bulaya affe gye bali abo nga tebaagala gulira. Sometimes you forget that you're awesome, so this is your reminder. Obanchikuwe sikyagadde kimpi kimpi nga gwe gwe wazinye ebizina saabyagadde wabadde nga akafalisa akasibemu ekiwero ewa nazinye diamond ng'oli ne Jowiranda ka video ke mwatadde ngo neboozi n'otya aga amazina bagayita oba njagala ankowa yanta bino bagamba mu omuwala atambula oba siwomandikeyo bw'obadde oli ne Jowiranda mbeera nnyenya mubiri sikitegeera ekyo oba olimu exercise aga amazina Sendi ye yagaleeta ye Sendi agazina ati aba nnyenya mikono bwati kati nze gwe n'oleeta eyo gye kitengejja dance lwakuba ye Sendi kitengejja amukola ati kati Jowiranda bwe yabadde awo nankubamu oluyimba madamu yakyagadde tasobola kyagala naye oluyimba lwafulumye kati ate agambye Jowiranda aluyimbe Shalom ye video vixen bamunnyonnyola naawe bakuyise Zubeda tewawulidde kabakuyita mu luyimba sinnakawulira nga ndaba ono owaga mwatudde bamunnyonnyola akulyamu olukwe kati nno gundi Shalom watandise owa vixen olwogenzi babi wanyumye kali naye simanye esaati yemu gye tumanyi eyo yabadde yane mu video era yeeyo alimbamu Shalom so kati my brother my sister ali eyo era fuula namugani nemugaafuula abantu tobanyiigira tabateekako nnyo wegatte ogende mu bibi ebirala era kati tugenda mu kalulu k'eggomba yes agende mu kalulu k'eggomba ne fuula nalabye abantu nga bamwagalira ddala abantu bagenda kuyiira fuula obululu abantu bayagadde fuula ate fuula ayimiridde namulabye nali naye ku gundi ayimiridde nga twali ffenna dimande twali ffenna ate abafuula kirungi tagenda mu gundi mu gym kuba akalulu keetaaga bakazi nga banene fuula si munene nnyo munene awa Flavio yo size gyabaddeko ebbanga yonna ate in fact kati yayongeramuko wano kati yazaala gwe yazaala abaana 7 talina baana 7 tonjasamira fuula yagaye yazaalira abaana bangi ku kyeyo fuula mukwano gwo kati gwoba obyogera naye bannange ate tunagenda fuula ali mu politics tulina omwogera mbozi kati ogambe embuno yagamba muli azaala abaana bameka alaba bagazadde abaana 7 talina baana 7 ku kyeyo fuula alina abaana nga 4 ku kyeyo yazaalayo abaana 2 ne wana ayinawo mbe baana 3 kyekyo kati fuula yakuwaddeyo akantu Ruth Kalibala yalina 7 Ruth alina 7 ne Nalongole Wisyoba alina abaana 5 tibaba banje anti kati Nalongo talina nnyo pressure yakuzaala kuba baba Nalongo talina pressure yakuzaala naye maama nga alina amagi mangi ngagamba ate niyo family planning emukolako era mukama zabibye era Nalongo yandiddamu n'atuwa omwana era naddamu omusajja nga adduse Nalongo kati kye tulina okukola nze era nze bemba naye ekiro bintandika okutandika omulabanga ka bebi nga nvaawo ate kyaba omulaba n'abasajja yambaye yambaye ogenda omugane Nalongo ojjukira amajigo mangi gakwata mangu otandika kwemolamola bya kisirudde eka wakati wakomako bukomi omuntu yenna nga teri family planning emukolako mutandika yamba muyambe nti Nalongo kuva bwe watandika YouTube okolimira basajja kimala bumazi wakyakolimira abasajja leero batule ne Shira Price naye banaye ne Shira Price akolimye Shira Price yasiba Nazara inasiba Sezara inasiba ne mutabani waabwe ndala Shira Price yakoze interview ne Zaira Baby nagirabye very nice interview akawala ako bambi kalabika okuba kali hambo naye nako kalabika ensi kaji esonyiwa omaye mulamu waliwo wootuuka ensi n'ogivaako bakawalanira wato kalina buno obugumba kati ekikawalanya akawala ako
omanyi Zubeda waliwo abantu abeerawo mu bulamu abantu nga beebuuza kati gw'olaba nga ggwe ekistandinga out ku ggwe ye waakawo gw'okola okitegeera nti osobola obeeraawo owandiika emizannyo ozannya emizannyo kati you came out of the blue okitegedde n'engwanga kibuno nojja n'ogwa kati abantu babeera balaba akakazaaka ne bagamba yes nedda mukwano mpe njogeraako bulungi soko kitwale nti oli mu kunnyinnyonnyolako bakumbuuzizzaako kati Zubeda kankubuulire toteekamu kyabumbi kati Zubeda kankubuulire nze nina abantu abandyagadde okunnyiigira naye balaba documentary yange gyenva nti nagenda kuwumukaati nenvaayo nenyingira red paper nenvaayo nengenda ku Dembe nyingidde monitor olupapula nyingidde radio biwandiike okitegedde kati yes oli abeera ayinza okwagala okunafuya naye alaba kikwatagana alaba haso gyevudde yensonga lwaki olaba nti baayagala nnyo tambuza emboozi ya gavumenti nemukolera beeti sima bambega naye nga buli omu alaba kigatta kati guno omulembe ekiriwo omuntu akeera ku makya n'aboneka bwe pup tomanyi gye yava akeera ku makya n'ateekako essimu ye bwe papa n'abawa n'atandika ogenda naa mu mwezi gumu buli omu ayogera ku muntu oyo kati abantu beebuuza yavaawa abadde akola ki obitegereyo byonna oluusi ogenda omunoonyerezaako ng'abadde atunda speya abalala batunda ttaka okitegeera kati nga omuntu abeera amulabaye ng'afiiringa nti oyo kyakola nange nkisobola oba tegedde bye biri abantu bye bagamba nti ennaku zino system eri diluted nti dokita omwana agenda n'asoma Makerere obusawo myaka 5 n'ayongerako byayongeddeko najja ku internet n'ayogera bulungi abantu ne bamwagala ne babeera nga bamwagala okusinga badokita ababaddewo ebbanga ng'ate bambi bakirwanye so kati Zubeda abantu bakupinga nnyo kuba baali tebalaba story yo gyevudde kuba baali tebagimanyi sevangayoko bakulabula bakeera ku makya ne bakulaba baali bandaba naye nga just tebannakkiriza nti nno ngenda fuuka kyendi leero efitina nebekwata nebanyweza kati kyekiri ne ku gundi ne ku muwala oyo kano kazaira baana nti bokatunuulira onoonya ekyenjawulo physically kye kayina nga tokiraba kayina akawato katini yes kekolera ebintu byako biri simple kawala ka bulijjo naye abantu bakaagala kati efitina abantu gye bakaagalako anti byebyo ebinyiiza abantu olejja nanga Zubeda kannakimpiginyi oli akaagalako ki kakimpijjuuni omugamba ffe Zubeda tumwagala beetu ki our sister okirabye ng'omuntu agamba kimpijjuuni ebigambo ebakwogereko obumanyi nakimpiginyi abantu babikugamba nembagamba toyogerako Zubeda naye asibagamba sikyateekayo babakwogerako bakwogere kati wanvaamu sikuvangamu naye kati okufiirako n'obutakufiirako andi bw'olemezaamu ennyo Zubeda muntu wange simayo mulya ekirowoozo ekiddako nogamba waayi bajja kundiisa ebitategeeragana wakati nange bateeka batya mu layini gy'abasajja b'embuto okitegedde oli naakugamba olubuto nga nze sagala abasajja ba mbuto sawa abasajja nga balina embuto kiraba sawa abasajja balina bisambi binene ngenda kulya nkoko obeera ogenda kulya nkoko chicken drumstick ng'omusajja alina ekisambi naye awo nno obeera omusajja omuwalanye olw'okuba akusinga ekisambi oba omuwalanye naye gwe waliwo wetwakuliranga abakazi abanene be baliko era mamange yali munene omukazi munene mamange yali munene nnyo naye kati ndaba agenda akogga ati myaka tomanyi nti bw'ogenda okaddiwa weeveera kazi beddanga bw'aba munene nga bagamba ya kati omukyala balina ekintu kye bayogera nkati ofuuse omukyala naye kati bw'ogejja ennyo ng'abantu batandika naye kati osusse naye kati gwe Zubeda omanyi nti omuntu ayinza okusanga ewuwo ate n'akuyitako
Lwaki? Era tofuna omukozi omunene oba omuwanvu. Bakuyitako ne bagamba sirina formula mbakozi. Anti obeera otudde awo ne bagamba nti nnyabo tuweereze ku kyayi oli. Tekisoboka era oba ondaba nze kiboosire. Abaami wange tosobola butakkiriza nze kiboosire. Era ondabirawo kiboosire oba omulaba ewaka ne bwaba mumpi aba kiboosire. Omwana yanga nti eko oba onyiiganyiiga oti ng'otunulanga tayagala. Weetalaatala awo ewaka nga tosekasika. Abantu nga bamanyiira. Wajja n'akubuuza gwe kennyini boosi waaliwa. Nuga ati nze boss. Omugamba gwe kati wano wakulemye ogenda fuluma. Nino omusajja gwe nadiringako naye. Naye bambi nanjagala nnyo. Yali andeetedde omulimu. Kati bwe yajja okuleeta omulimu yandaga nti akiikiridde boosi we. Yasoka n'akubira manager wankubire. Manager n'alaga nti nze guuni nanyini company. Kati then ozobalawa. Nozo omulabi. Twabadde naye eggula ekiro. Ng'alina omuwala gwali naye bayimba karaoke. Naye abawala bo okoma kuba meka. Loni. Nga bali mu karaoke. Okumanya ebintu byabadde bibi nnyo. Jewe mwabadde nena mukasa kayi. Yabadde birthday ya Megatron. Yabadde ayimba kiki yonvuma. Yadde ayimba spare tire. Lwaki yabadde ayimba spare tire? Mu buyimba bwe yayimbye ennyimba nga 3. Ayinaako oluzungu ke yayimba. Mutyaba leta chapati. Leta chapati. Obadde oziterese. Leta chapati. Kyokka nga nagamba luli nti nno tuleetere chapati. Saakusanze wali ne bwana tuleetere chapati. Mutyaba leta chapati. Ki? Keki. Franka. Ekyo ki Mutyaba leta tulabe. Mutyaba le. Nkazi ya parking edde. Nkazi ya ku parking edde sebe ebintu. Naye sebe obiterese. Sebo gonja mpako bane njagala gonja musike obona omukaliri gwe tugenda lye eddagala ly'omukazi omukazi apaakingira atya bawe gonja ko macha nze sitegera bakazi bya parking ngati akutedde coaching ekyokunywa ndoza yamugambye ku office chai jali naye no office wano nawo nja kuwa emboozi yawo ebintu by'okunywanywa chai n'okulya emmere babigobye emmere kati tulya ya ID aina ID yalya waitumale gabirya mpako kamu nendako bannange ndegwe buli sho gye tukola tulwanira byakulya nati nawe oyinamu omululu kasiko oyinamu omululu olinamu omululu tusooke tumalize emboozi ya olinamu omululu Roni twabadde naye ekiro naye abana bangi eggulo yabadde birthday nako eggulo yabadde birthday ya maama we ndyeko okiwulira mama Roni ozisengawo mama wo maama wange Mama Roni ye Mama Roni. Omutegedde. Mu kifo ky'okugenda alabe maama wa mutwayire cake. Ali mu bbaala. Twabadde mu bbaala n'agamba nti eno celebration ya leero ya maama. Mu bbaala ekintu kyabadde kibi nnyo ng'ayira n'omuwala. Mupya ate. Si mupya mukazi we yabadde naye. Teyabadde na mukazi we tolimba. Mazima gali kufuula wa ddembe. Correct us. I don't want your home to go. Yadde kyaliwo. Gago tambala yekiro matumbi. Ate bino bimwabadde mwekola bino. Aina bi group bye byekisiru sima bakola poetry. Babeereyo. Mukola poetry. Ne ba meetinga mu bala. To meet poetry meetinga mu bala. Aina sister waffe gwaba naye Joan. Wa luzungu. Bogero luzungu ebyekisiru ebyantamata. Baina nnyo future. Ne batubeera tu meetings waka mwada mukasonda. Ya John, you know, nyoko. Yabina nnyo suubi ebintu byammwe naye leeta obuntu si bubwo oli siri mu mbeera kati be yagize baati nga batandika oyimba ennyimba z'oluzungu kati ffe namukasa bannaye Joan sister we si gwe yabadde naye Joan mulala yazze naye n'omuwala gwe yazze naye n'omuwala gwe yadde naye Joan yasikira maama Bula Mabula mmanyi. Ate nze mbeera wammwe. Ndi wa kika kyammwe. Mabula mugagga wange. Lwaki onsibako nnyo abantu beewa? Yali. Yafa. Mabula yafa. Lwaki otandise oleeta abafumu mu ngondiza? Nkunnyonnyola kati Joan gwe tulina. Kati wammwe wabasuubiza nti bonna oli batumira n'abafu obatumire.
Madechi yesu wabagamba wendi kuko wamanyi nadi ekikadi kadi ate n'abafunda bategeeza abantu kino kankikubuulire maama Bulo ene given day mba nina omuyisaamu maama Bulo twali naye beetuti mama ngo olwafa maama Bulo nankwatako bwati ne bonzuukusa mutulono nga nti leero gwoba otumira yekka manja mwogera otumira akuwulira maama Bulo awummula mirembe maama Bulo yanno bannange yakuluma naffe tulina bafa abaafa tugenda weza myaka emeka ye myaka gigenda mu emeka tegigenda mu 10 nga yafa dda kyawere 10 nga yafa dda era ekyannuma kyali kimu teyalaba ku Nicholas maama Bulo afa September Nicholas ajja mu ndoza kati interview tugiwe bafubeewa mama bannange mbadde nkunyonnyola nedda soko kati batusiseeko obuzindaalo fe abayimba Oluganda bibozi bye soko mpeka nga ne muka Roni oyina okkeera ku mulimu ndowooza essaawa zaatu sibakiwala wagenze nakyo olimba si kyaliwo wa poetry abana poetry nina kyemba manyiko wa poetry poet poem poem anti jengamba kati gamba wa poetry ekyo kyoyogera si nina kyemba manyiko ekyo kyoyogera si nkoko muna etonja samira temulina future kyemba manyiko mbeera mu bugu naye teziba nnyo na lugendo mutya tompa kasiridde ate kano kasiridde yabadde apapa kyawe naye bugonje bamukola nga busiriddeko lwaki buba busiri mutyaba ojja mugulirawo beni waye ntidde okugoberera mukyala buli jadda gwe gwoba oli mukazi lyako kani sijja sobola bannaye mukazi aloga musajja ne muli eddagala ate ekyo kitutwabule ne mutyaba bwambe mugambo waye gy'oli ekansi gye mbabuuzeeko nedda kanjira ngome Frank mkyala ku Franka kati kulekeremu nkazi wajja kiyaba bulala ekyo nno ndi mu batumuseebutwabana ebifo byatuweddeko wano sikutegedde mugoba engoba baŋŋambye gye bagoba kati byatuweddeko fefe nnyini si gwe general manager ate abaana bange balaabalanga ekifo ekyo mu mawulire naye nga wammanyiira yessaawa eddeno tukole anti kati ate waliwo kyotamanyi kati gwe oyinza olowooza nti kino tuli ku level y'emu tetuli ku level y'emu kati wano mbadde ku code base kanale ngenda ku group ngenda kubwa director mu code base eri waggulu twala wano wonna osooka ogobe omugagga ndowooza yatidde kungoba yatidde buti yatidde okunga nti tojja sobola nanga kati wano vaawo yambuka abaakusudde ate nga Museveni kuwa bwagonje eri kati bwambasada bangana Museveni wakuwa bwambasada baggoba abatalina kyakuwa kisinziira obwambasada ssebo kifo kinene oba ogenze naye kati akujja eno kisinziira ku nsi gye babeera bakuwadde naye tebakuwanga Juba naate Juba yeekola ssebo Juba awo kati gw'omanyi abasuubuzi abagendayo kati gwokyalimu ebyo bya Juba abantu b'olina osaasira be boba owulira bamuwadde obwambasada simaya Denmark teri sente ne bezibaayo ozaawulirawa gye emirimu olina kulya njawulo olinayo ku capati otuleetere onoolya capati eyokya eba eyokya njaga ng'eyokya nnyo abenga agikazaamu ng'eyokya nnyo ojja kufuna gondi ojja kugyekolera ewaka abenga agikazaamu kumpi wali genda ogyekolere abenga agikazaamu gundi olinamu ninamu wano ku ssente mpa kukyayiwo katono nnyo gonja atuga bwa meka capati ya meka capati zayingira bungi ezo ssente z'olinamu ze ninamu kedde kuwa baana ssente ogenda lya capati emu nange onoolya capati mutyaba alina gonja buno bugonja bunaakumala naye munaye osaze olubuto talusaze lujja kimugamba amazima kati naawe no byobeera mu bbala noonya obuugi eggulo nno tebanswazizza ani abo banywedde obuugi nenna mukasa yanywedde buugi manyi tekanywa mwenge abaana banywedde bambi
ne Megatron wako. Birthday abadde yani. Yadde ya Megatron. Ku classroom awo bagaba obuugi. Bambi. Era wagenze ne jampayo. Nimugezaako kulaba luseke nyamu oba mutwala ku classroom. Mukolekera ku classroom n'obuugi. Waliwo kacyayi. Tewali. Tusigale kujja. Anti kati ekiriwo buno obuugi nyakogera n'abayaya nabo basobola okukola obuugi. Babukola. Badde njagala buli muntu nga bakuwa fulasika y'obuugi ennene. Tufe bufi. Mu kifo ky'okugaba soda nze bantu obuugi. Bantu obuugi okupaakinga ne mutwalira abaana. Bannagwe naawe ontamye. Manyi enkya terinnyokkeera. Bannaye naawe ontamye. Olinga Ruth Kalibala naye nabeeranga naye buli kiseera ebintu by'abaana. Wemba ku mukolo ne mpaakinga akakeeki we bakasaza baani abanapaakinga nze nsooka okukwata foiro. Nze mpaakingira ddala. Ngenda nkoowa bambi mukwano. Koowera ddala. Sijja sobola kupaakinga. Ebintu bidalamu. Bad Black yanyumidde olubuto. Mbadde naludde okulaba abakazi abanyumira embuto bwe batyo. Anfaananidde ddala. Bad Black muwala mulungi. Nga bwe mbeera ku mbuto. Mba mweru anti okuula okukamala obumazi. Ne ngenda nfuna ebbinanga liri erisagala busagazi. Olubuto jjukira mba nalunene bwenti. Nesooka mba ne sikini ng'eri eti. Nesooka ennyindo efuuka nnyindo ndaalo. Nesooka mpanvu era mama nga amanyi okuŋŋamba nanga wafaananya ejjajjaawo n'omumalayo omukyala anti wafuna embuto aba muwanvu bw'ati. Ne ŋŋamba bannange buli ampitako naga ne maama nga kinyirira bulala n'embuto. Naki era bannange kyova olaba natya okuddamu okufuna olubuto omusajja ayinza okugamba yawasa mukyotala kiki. Ne ŋŋamba owaaye kammulindemu. Nga Bad Black yanyiridde n'akatagga ku lubuto nanfaanana nammalayo. Zubeda omanyiira. Weetaaga n'ondabako nga ndi lubuto. Muganda wange weetaaga n'ondabako. Funa olubuto. Mbanga ekyo kyota. Wali abakyala abanyiririra mu mbuto ezo. Nze mba nnyirira ku mbuto. Oba mulala. Mba muwanvu nti ng'olubuto lunene ate ng'ejjesa embuto ziba nnene weeziti. Mbanga agenda ozaala abalongo. Kumbe mwana omu. Kishaka zo zaalo mwana. Mwana gaba nene kilo 4. Ate mbasindika. Ba mu kilo 4 kitundu. Abaana bo. Ngira 5. Naye abana abakazi bazira. Nze awo kilo 4 ziyitawo. Waliwo baana yanga ati kasuku. Ate ne musukuma bwe. Abo bagambe nti kino kyenda. Tebapapa nnyo kati ffe tubonaabonera bwereere. Kuba omuntu omwana waayita. Topapa nnyo. Kirezi. Nya. Ogwo mutwe gwa Kayima. Chonde Kayima ino mutwe. Ne mwana yo Kayima ino mutwe bannange. Saasira abakazi abamuzaalira. Nze nali siranko ku muntu alina mutwe ng'ogwo. Ate no wali ng'akyali mwavu. Omanyi bw'ofuna ssente. Waliwo ekintu ssente kye zikola. Kati Kayima kyerabirira. Kati okwerabirira kutya? Kirabika bulungi. Kirabika bulungi kyo. Kirabika bulungi. Enviiri kiziyiwamu ebiddagala. Kayima muleke. Tumuseetinga. Bamanyi nze njagala nnyo truth everyday nyinza omukubira obwereere ate musajja wange. Nange wange. Yajja okumbuuzaako mu show ya Nantongo. Omwana nanga nti mubuuze pisto yagireseewa. Tojjukira bye baamulaga mu kalulu k'ekaweepu. Nabiraba yagamba tebyali bituufu. Just Kayima naye ate ekyokulala olwakuba nti ki nze nayagala ekintu kye yakola ye yasirika. Anti Kayima tasobola. Kayima tasobola ntalo ayinamu entonda anyiiga mangu. Tasobola ntalo. Twakolanga ffenna naye nga oyinza omukuba. Mutunda emmere wano kati. Lwaki? Ndi olinga mutunzi w'emmere amagulu gamulinga wa mupiira. Anti tulina ttiimu y'omupiira. Ngimanyi. Mwatadde n'abawala. Abawala mwebali. Twagala genda mu corporate. Mubaweeza. Twagala genda mu corporate league. Abawala mbaweeza. Mbaweze. Amagulu ate. Abawala abazannya omupiira bagamba tebawoomye wowe. Kikimbo. Bwe kiba physically fit. Tibaba physically fit. Gy'omuzza gyadda. Ngera babakyawa. Mwana akola 180. Zeke manyira abasajja tebalina formula okola 180. Era n'amala n'akuta. Ate neemutiisa n'agamba maama. Ono kiki? Ng'obuyaaye bungi. Gayise. Oba bagambako ne bagamba nti waliwo style ezimu.
Mbu abasajja abamu nga bebazira abagamba ono mwana muyayi. Mbuga tolina zikola. Kati waliwo n'ebyo abakazi bebaze mu magurupu ebyo. Kola bwoti, kola neno style. Mukyusize mu neno style n'ojjojjika omusajja n'agalekera eby'ekimalaaya. Lekera eby'ekimalaaya byo. Nodde atolope abakuwatira nga nawadde nzikola nagandikirawo eby'ekimalaaya. Omusajja n'alyoka akubeera ne ssenga n'agamba ono naye katandise ebintu by'ekimalaaya nga wabadde oyiyiza ye. Ebyo bye mwesonseka. Oli esonseka ekintu ne kibula nekiddamu. Kakkana mukyala muwe kyolinawo. Mbukati oleseka amataala gajjeeko. Lwaki abantu bajjako amataala nga beegatta? Nati kati mbuno baba baagala kali akazikiza mbune iso ly'omukazi likolenga dim light. Zubeda lekerawo ebyekisiru tobizza. Fa balina amaaso amanene amalungi batugamba tukole. Ani alina amaaso amanene amalungi? Nnyoko. Nze nno munnange bampita maaso Glory. Lekerawo ebyekisiru. Maaso Glory yeffa ku bawala abamu abalina amaaso amanene. Abakwatiridde abawala ebimuli bya Kampala. Abakazi abakazi nkyali muwala. Nedda njabo. Nze simanyi. Nedda njabo. Because nze nazaala nkyali naive. Abaana bana. Olina bameka. Babeere bana. Bali basatu. Bali basatu. Waliwo ono gwe wazaala edda gwe baatugamba ne bana ababiri. Waliwo n'omukulu ennyo. Naye bannange. Gwe. Kati ze nazaala nkyali naive era nkyabaliwa mu bawala. Teweevuma ggwanga. Essaawa yonna eggwanga likutuukako. Bulungi nnyo. W'otudde. Kati yeffe ebiwala ebiina amaaso, ebiina figure, ebyeru, ebiina ensusu. Kati bagamba mbu kati gwe naawe obeera omuzze mbu odiiminge. Oteekewo ekitangaala. Kati eriiso lino lye likolanga dim mu nzikiza. Naye kati omuwala agenda banene bamugamba nedda kati mutereke ettaala. Kati teekako ku ttaala. Abikole ng'omulaba ng'omutunudde bwoti mu maaso ate omuggyako maaso. N'abitandika omusajja n'agamba jjako ettaala. Toleeta bintu bya kimalaaya wano. Nga wamaze obudde. Ayinza n'okukugoba n'aga wayenzi. Wamaze obudde banno olwo olika weekyo. Saakunyumiza mukwano gwange yateekayo kajjampuni n'aziba. Abakazi balabye ebizibu mu bintu nga beetegekera abasajja. Kajjampuni omumanyi? Alinga kanyeebwa tomumanyi. Kanyeebwa tomumanyi n'okukuba buno bwe tugayanga buwooma. Kanyeebwa. Obwo. Kati kajjampuni afaanana bw'atyo. Era osobola obutabyawula. Wanne baamugaa ateekayo kajjampuni wakazaala. Mbuka jampuni yakola ki? Odeddewo ko mufunza. N'amwerabirayo baamugamba eddakiika 3. Yamwerabirayo bwerabizi. Lunaku lulamba. Yagenda okuddayo agamba nti agenda okufuuyisa nga taafuka. Nga weggadde. Yabadde yeetegekera musajja. Mufunza yaggalawo bugazi. Ate bamutwala mu ddwaliro ewa Gayino. Ate Gayino ng'alina okuddamu amupasule. Abasajja singa mumanyi abakazi be beekozeeko bba singa bannange. Mulimba abaana beekoze buli kimu. Waliwo n'ebiseera ebyo yalemeramu akapiira. Ne kamulemeramu. Munno nakkubira. Ne bagaa nti baakubira omusawo, baakubira Dr. John. N'agamba ati asitamye ne kagaanirayo. Nga balina omutwala mu ddwaliro. Yamaliriza ali mu ddwaliro. Omusajja n'amugamba nakugamba tuve ku bupiira. Tuve ku bupiira. Ati ayinza okuba amagye gali kumpi. Uliriza kyokka ono amuliko si ye bbaawe. Bamusokola akapiira atugamba bannaaye mwanguwe nina okudda eka. Siina bwe ngenda kunnyonnyola mwami nti akapiira kannemeddemu. Akapiira kamugenda ku bwenzi ate. Kwawe. Kati nze ne mmugaa nti kati ekirungi ky'oyina. Banaakugamba obwenzi naye you had safe sex. Bayaga nti oli mwenzi naye omusajja nti tewagaba mutwe. Kati omusajja baakusonyiwa. Oba tebuba bwenzi. Yamanyi naye munaye twagenda mu ddwaliro ne bakamugjamu. Kati ng'olwo abalwadde abasawo mumunnyonnyodde ki? N'ekintu ekitannyonnyoleka busawo. Kyogera n'okimunnyonnyola. Kikyogera n'okimunnyonnyola nti ono akapiira kamulemeddemu. Mukyala wo. Andi ffe tujja tupanikinga. Abasawo balina ekintu kye bakola. Ojja opanikinga. N'akukkakkanya n'akuyiwako amazzi. Omusawo akuyiwako amazzi. Otugenda ku reception wali.
Nurse. Omwana ayi. Abeera abo mulindeko. Newaga katujje kamalirize ono. Omwana wange. Ogenda abamutunuddeko bati mu ddakiika emu. Ng'atandise bamubuuza nga nnyo liina lwe lyannuma Zubeda. Erinnyo ne linnuma. Ne ŋŋenda okulijjamu. Sigwaye baayeba. Nze anti bendwala ndebera bulebezi nti. Era bendwala jjajja wange yajja. Ajewo. Jjajja wange oba sister wange be bajja. Naye kati golaba kasukuze saa kubeera naawe. Lwaki? Akamanyiro ka jjajja wange yajja. Zonna zifaanagana. Eriwa gye nkugambye eberenge yekyannyo bagikalubyemu. Simanyi kyogedde. Kati muweeyo kyayi nange ompeeyo kyayi. Gw'oggyeko eyiyo. Leka mpulire oba eyiyo. Leka mpulire oba eyiyo kyanga bw'ogamba. Soko bikule eyiyo ndabe eno tesijagadde. Gimpe. Soko bikule eyiyo ndabe sikole. Eneete eyiyo kya. Tunuulire eno olabe. Oyagadde eri? Kimanyiira. Naye ng'eriko eŋŋano asooka azizzeeyo. Ate capati yandibaddeko ki? Bana ecapati yandibaddeko ki? Gwe ng'eriko eŋŋano? Naye ina omubiri. Ojirawe. Zina kyali mutyabazaaya bulijjo. Kati oyagala sana lubuto. Ng'olya capati. Yagamba mutagala kuba na lubuto nga lwange yammanyira kusana. Zabina byonna nabivuddeko. Sikyabirya ndi kudaya. Chapati. Gondi chapati chips. Byonna obiraba Zubeda. Anya kochi yabinganye. Ne mubuza kochi, are we related in any way? Amanyira nakakulaba bbanga ki? Nakwezi. Ako 3. Nyanda deko amanyi. Simanto ya chips. Ekyokulala. Ojja tuuka chapati ozirye wekka. Ebigambo bingi babitwogeredde naye ogenda okujjukiramu nti you only live once. Nogamba kandye. Kandye. Kochi nawe okola ogugwo gwakunzija mbyendidde. Okwange gwakulya. Abantu abamu baleme kwagala kogga tebanyuma. Nze nakoggamu awo ne banga akasukuma mu bulwadde wakito bakozesa bupiira. Ne balowooza olwadde. Bambi. Nate kati wanyuma. Tumanyi obulwadde bukusika muno mwonna. Wonna n'oggwerera. Waliwo nno gye nabadde eyo nga balina gwe bavuma. Ani? Yalwala. Bulwadde. Buno bwennyini mukenenya. Ate badde bamuvumira ki? Nga bamugamba oli eyo yenna akoze aweddewo. Abatamira ddagala. Anti kyekyo talya bulungi takola ki? Kati famire yadde emugamba obulwadde obwo bukyatunuza omuntu bw'atyo. Ne mugamba nti mutegeeza ki? Tya mukenenya. Takyatunuza abantu ddagala. Ambire eddagala afune ebyokulya. Tuli wano washatuga nti yalwala. Wabula abakazi abafumbo omukebeza abasajja oluvannyuma lwa mwezi. Omuvubuka mbu teyayogera mu mulwadde. Era famire ne mugamba oyagala kufa. Buno obulwadde bukyatta. Mbu tebukyatta. Mbu era mbu ne bw'aba bwina mbu bwafa aba afudde mutwe. Aba afudde bwo. Alina ebibozi byatambula bagamba omutwe gwamukutte ne gumuluma nnyo n'afa. Omukulu omulaba yagoze kapurimo. Ate nga tekalina mata. Naye ayinza okukolerako ekyalo kyonna. Bino bituli ki? Bikuuma mmese. Zubeda bw'oba ogeya omuntu tunula eno. Bannange omusajja agenze tukwatirayo. Negolooza ensi egenda twogerako paka. Akasipa abantu bonna baatukoowa kankubulire. Kati waliwo abatinyi abatakyali. Nali yafiiriddwe omwana. Nali? Bano Nali yafiiriddwe omwana. Nali waffe yennyini. Ngana myaka nga 12. Atwalidde ejjo. Tugenze omuziika eyo Busunju eyo. Manyi eyo Namutaba. Eyo Mbanyarwanda eyo balima amajaani eyo ne twambuka eyo waggulu. Naye abantu bonna ndi mugenze kuziika kasukwaliwa. Ne mbagamba andi ku bbeere. Ekyo wabagambye ekituufu. Nagamba andi ku bbeere. Ne bagamba andi ku bbeere. Naye ne bagamba naye abantu bonna nga babakooye. Zubeda abantu batukooye. Abantu batukooye. Mbu ate kati ate ne bagamba mbu ate abafamiliye zaffe tebaagala bwagazi tugamba. Mwana yakiŋŋambye. Nagamba lwashamika nkubulya amazima. Ko tugirayo njala. Gwe baawo naye Kasuku mukyala we. Balina kye balimba ekituufu. No one can be with you. Niko last warning nze.
Bakuzizaayo. Nazeeyo. Kiki? Buno buddansi bwajja owiranda. Ndi ku last warning sijja genda nga mbyogera bwentyo naye manya ndi ku last warning. Omwana yakiŋŋambye naye ne nkiraba. Nga waliwo kye batulimba. Za warning ze ndiko zimanyi. Ze mbeera ku warning naye nze nga bwe nagamba nti bano oba batuddewo lwaki oba lwaki bakyatulina. There is something. Bali kulimba mama bali kulimba la Judith babiri. Tulo fumbe Maria mukwano guma. Tewali kinigumya mutonga mukwano gwa mama. Awanda kochi. Alizo mwanza ne babyanyirira babiri. Ne babiri anyirira. Ate babiri enze nalinga mwagala nnyo nga akoze nnyo monji ko. Jide tosuula chapati wansi. Yakumala gajirya. Babiri nalinga mwagala nga ina ziri na chohe ine mbiri ze yakola nga bati ne. Zineze funyafunyanga. Eza white look. Alabika bulungi oba bambi ali ku kyennaku zino. Ayimba ali mu kusumba. Ali mu kusumba. Bulaya. Canada. Musumba. Yakola church. Mulaba. Wanditudde Maria n'okuzaaba nabo. Ebintu bye bakukoze ebingi biri. She was a typical example of do as I say, not as I do. Yali agaba tule nga ye yadduka yodda. Obufumbo nno. Obufumbo butokota. Obufumbo butokota. Obufumbo butokota Zubeda. Butokota. Essaawa yonna omuntu obufumbo bukulya. Ye bano omusajja waffe Sadati yamalidde ku ki? Mbadde manyi yaddamu n'akuwulira ayinza okuba ali mu ssabo. Aloga kadama. Naye bakadama nabalabye nga basimbye bagambye basaba ku nnamba ye bamuddize miliyoni 2 gwetya kadama. Bakulimba. Wallahi tewabalabye. Bagambye tusaba ku nnamba ye ne akaunti ye tumuddize ensimbi ze. Waliwo ate n'ekirala ekyazze. Abasajja bakomplaininga ku bakadama. Ndiki. Mbukadama kubira essimu mukola appointment. Nali simanyi nti batandika okumanyira bwe batyo. Mbwakubira n'agamba mwekwana. Eyo laavu. Naye Zubeda nze nze laavu y'amasimu g'ebweru sigisobola. Tesoboka naye banna. Era edda nina omuwala gwe nakwana olwafuluma baati n'agenda. Ne nzaalirawo Nicholas. Mukwano nze nali njibeddemu okolaavu y'e Bulaaya. Bannange nedda. Embozi njire. Nakabeera mulaavu z'e Bulaaya. Nkwegayiridde Zubeda. Nkwegayiridde. Ndeka nkunyumize blaza. Nkwegayiridde. Edda kakunyumize. Mbadde nsaba. Nakabeera mulaavu z'e Bulaaya. Nkwegayiridde. Laavu z'e Bulaaya tezintuusizzaako na emu nagivaamu nga omusimulabyeko. Twekyawa tetulabyeko naye twekyawa bubi. Ng'abeerabye. Why? Olwo nga twalinako long distance relationship. Long distance simusobola. Tesoboka. Ekisooka abantu benyiizanyiiza mu bitaliimu. Ate saba abantu olaba abeera eri Bulaaya tasobya. Owe Uganda gwasobya. Owe Bulaaya bw'akuba oyina okukwata. Gwe bw'omukubira n'atakwata aba bize. Ye wakukubira n'otakwata oba oganye kukwata simu. Nze bino bye yogera wano. Benagati bava Bulaaya bakuba long distance relationship. Baganda bange bonna bali ebo tekoli yali azzeemu kunkubira. Baga why kiri tumanyira lumu ne kituteekayo. Batondowala. Ne Christine yalinga nkubirako takyankubira. Yanyi Christine damo okubira. Ndoza yanyigira ne Christine yawange Christine ne bekiba ki. Tava. Oyo muganda wange kiri tuti. Simutasi mujjako. My sister. Sajja twekyawa tetwera. Mbozi yange ya long distance relationship giteeka mu sister wo. Gomanyi bye nalaba. Ino chano yange notumira ku Christine. Nedda mukwano bwe kiba sekyo chano. Oteekako ku side family yo. Nawe weteeke wano tubulye ddi obudde bwe tulina okukola. Christine yakumala. Yona Ivan yoli otya nana muganda yakumala. Atasobola. Amala dwalira okuna ku masimu. Kati akubira mukyala wange be babeera nga boogera. Bulaaya bagamba abantu abe Uganda muli idol. Mukola ddi olw'okuba tugenda mu mikolo. Simanya fe abaziika buli omu. Simanya biki ate balowooza abe Uganda owe Bulaaya w'omukubirako oba omwagalako ssente bamanyira abasajja b'e Bulaaya.
kugambye twekyawa n'owebulaya nga tetwerabye naye twekyawa bubi ng'abaali beerabidde ebbanga ng'abaali babeera ffenna nga muwanda lulusu nga mpanda lulusu nga ntenda mumwa kati oli yagambye nti Kadama mwekwana nakubira naga nti ku ssaawa 4 twogere nooza kunnyanga lwanayoza ebintu bino ebingi kuba baŋŋamba mbu abawarabu babeera famire nga bangi baba bangi ne balyoka bali ebintu ne balira mu bintu loole ennamba beeti omwana nga byonna alina obbigwamu kati kyakola ateekamu earphones bambi ekiro ekyo kati bwe bamala odiya abali awo babejjagala be bafuuwafuuwa abalala beebase mbu kati kunnya n'akuba yakuba n'aseetinga essimu wali video call gyakubye bakuba video call n'alyoka kati olose yadaga n'omubuuza nga sikulaba muze nkulaba n'adda mu bintu n'ayoza kyokka nno ye abutakulaba ye n'ovaamu omwo kamera waakulabira ye ku ye kiryokke okuba nga taliiko naye ku ggwe tekiryokke kuba nga takulaba Paziruta yayimba mukwano gwewala guluma nnyo bannange omukwano gwewala guluma nnyo maama guluma nedde ekyo yakyogera yakiyimba yagamba yaleeta ako kagundi kasawo omukwano gwewala guluma nnyo bannange maama guluma nedda teyakyogera yagamba munoonye oluyimba olwo teyakyogera mu luyimba yagamba nti halo nefukalo mama nze kati mama guluma yakwogera wali yagamba halo nefukalo mama guluma omukwano gwewala guluma nnyo bannange kati nno waliwo abeera ewala omukyala n'agamba omusajja kinkoleremu awo nga ndaba bamuva bulaya batandika ayinza obutabikola batandika ddi okulikodinga omuntu n'alikodinga essimu n'ayagala akuteekeyo kutoolako bwoti wanonjirawo amazzi sobola atajja sobola kyayingaayo nti awashotteranga obumeeza wano naliwawo amazzi wansi noteekayo kyayi pozi tuli mu buti kisoboka tuli mu buti muno obuti gundi yabugoba kisoboka n'omutoolako nonjirawo amazzi tokikola genda tuli mu buti waye nindamu ndagire omanyi muno obuti gundi yabugoba wa chairman omanyi yagoba obuntu buno obuti reyipi yaga mutuuleyo mu buti naye namulabye ku gundi nadde mpita mu TikTok ne mulaba kirabika bulungi ebizibu byano yabita kati ebizibu byalina byaba muva Bulaaya takyali nnyo naffe bamuva Bulaaya batya ati ali bamu Bulaaya mu America njagala nno genda mu America yogera ne rape nedda waliwo antwala mu America inayo mukwano gwange eyo ayagala kuntwala mu America next year nanti wategedde Abamerika bye baleese mukyala Aisha tebaddawo ne balowooza nti nno musajja omanyi buli kati waga mukazi wagamba musajja yamututte mu America teri musajja agenda kuva mu America nze nina Zubeda enfaanana yo gy'ofaananamu teri alowooza nti waliyo omusajja akuteekamu ssente ye lwaki buli omu akimanyi nti oli mukyala yeekolera ssente ze kirungi nnyo ekyo kye banteekako kubanga kijja kunnuma nnyo kinnuma nnyo kubanga abakazi tupambanye amaanyi go ne bagateekamu omusajja nti ebyo mulaba ali nnyo nnyonyi waliwo omusajja amuwa ani akutwala Aisha si Aisha ye Aisha mwakoma ku ki Aisha ndudde omuwuliza buli ssaawa aba bize Kadama beekwana ne mukwano gwange Kadama mukwano gwange nga lwatakutte ffenna abamuli okumpi enamba yagenda tunonya ku Facebook yagenda n'amuweereza emitwalo 9 agulireko maama we ebintu mukwano gwaffe nazireceiving ate n'ataweereza nti received buli gwe bamanyi nti atuula naye bamunoonya munaye namuweereza ssente naye talina konfaminga namuweereza emitwalo 9 naye talina konfaminga namuweereza ssente namuweereza emitwalo 9 naye ate mukonamu nga bataliiko bw'omunfunirako muŋŋambire anzire
bamanyira twagenda okumaliriza buli omu akimanyi nti munnaffe bamuweereza ekyenda naye tannayogera kyokibona ababa n'entonda abantu b'ebweru naye nagambye fuula ayogere nabo abantu b'ebweru mugenda tukolimirako balowooza alaba abantu b'ebulaaya alina gwe nagamba kyali wange ali eyo Canada namugamba olaba obuzibu bwe mulina buli muntu mumwekengera nti mubbi kale ate bemuteekengera nti babbi ne bababba balina ne kano ke bakola toyina mukwano oli ayagala kkubire mumwogere ebitakwatagana essaawa nga nnamba ate gw'ofunayo n'omuwa obudde ate n'akumanyiira bannange fuula yogerako nabo ajja kwogera nabo yogerako nabo buli muntu ajja kunyiga amalanyigo fenna buli omu awe munne ekitiibwa naye nga bakyali baffe abali mu America tubaagala nnyo mpaako ntekemuko nanga njagala teekamu lwaki kyayiwa alimu ekinzaali tera nga bakuteereddemu eddagala ndabamu ekinzaali ekiganda aba kivuddemu weewaka ate oweewaka muyiyeeko muno tonamuyiwamu alabe no wansi ono ye ali okke kati oba bakuwa ekinzaali ekiganda balaba oli munene anti kisala kisala kati kyekisesa mukwano kisesa bigyeko mutyaba nga lwaki abijjako nindaamuuko mutyaba naye banna tokyasiba musipi musipi nagivaako empale gy'emisipi jaggwako era bw'osanga abakyazambala kati zino empale ze Bungereza Turkey Bungereza nzimanyi nedda America oyo America anti abagundi abazungu ono America Abangereza bo bakyakuba ebikalu kati Abangereza bakuba ekikalu nebakuba bakyali fomo Abamerika era bakuba ebikalu ne bateekako sinika Abangereza bambala fomo weya nga beyina okubeera bajja ogomo mwaki gwokozesa kano akawaggulu katya kanywa buugi kebayita ennywa buugi kano bakayita sex mouse. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Sizalisa mukazi kati ndi muto gwa sasule ewange akyala abulora bababbi abakyala weereza omuyomba enyembuto katonda yekyembuto genda wegiwaminge abaweereza buno bukeeke obutini singa baabu mutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omuggo gwa musa wayitista bibiya mu detergent waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange